Kalaba TV Kadaama alina ky'alowooza ku ngeri gye basobola oba engeri gye tusobola okubeera nga tukwasaganyaamu okubonaabona kw'abakadaama tusobole okugamba nti kale tusooke tukukendeeze. Manye ekintu oyinza obutakiggyaawo naye ate n'okikendeeza. Endowooza z'abakadaama nnyingi ate era za njawulo okusinziira oli ennyumba mwali n'okusinziira boosi we engeri gy'amuyisaamu. Ka tuwulire Kadaama ono ye endowooza ye na biki by'alabye mu bbanga ly'akakola mu nsi z'Abawarabu. Yeebaleko ssebo, weebale otuweereza Mr. Kadaama TV. Akabeegattako omulamwa ogwo ng'owulidde ninaakakyusa okudda e Saudi naakamalayo kati ngenda mezeeyo kati omwezi. Naye wiiki eyasooka teyambeerera nnyangu. Nasooka ne ngenda ne bantwala mu kiyumba kye bantwalamu. Nnyumba teyali nnene, yali ntono naye obuzibu bwe nafunayo nga ndi munene okusinga boosi wange n'atabuka. Boosi n'angulira ebigoye ng'olugoye ndulinnyamu sisobola ne we naagamba nti ndupaateko zenna ndi awo. Ebintu ebitategeerekeka, ebigoye ebitategeereka nga kinene nnyo okusukka nnyo. We namugambako boosi n'atabuka. N'ayomba mukama wange. Gundi muganda we n'agenda n'angulira engoye ezitegeerekeka ennungi nga si nnene nnyo si ntono. Omukyala yawulira bubi n'azisuulayo. Nagenda n'akasimu kano ka mapeesa naye ng'omukyala tayagalira ddala mbeereko na ssimu yonna yonna. Ne ntabuka ne ŋŋamba mukwano nkubuulire bw'oba tompa akasimu kange sijja kukola ebikola ne mbissa wansi. Sigenda kukola nze sobola kubeera naawe nga sobola kukola ki kubeera na connection yonna n'abantu bange kati wenfunira mu nnyumba y'obuzibu nkola ntya? Olina ky'oyagala ky'ompulaaningira ontuuseeko. Nze sijja kukola. Omukyala n'atabuka kati brother we yandeeta wano nga nzije wali ku stage we banteeka kubanga akagendo kaali kawanvu natambula lunaku lulamba okuva Riyadh okutuuka gye nali ngenda. Omanyi nga omusajja yankubira essimu nga akubira mwannyina n'agimpa n'aŋŋamba oba tolikola ngenda kukuba. Ndi kuggyaeyo ngenda kukuba. Ne mugamba bw'oba weekakasa ng'olina amaanyi ogenda kunkuba kale jangu wano nkube. Nga nange olwo ngumye jangu onkube naye nga kyendiko kituufu. Toddamu kukola ki? Okuntiisatiisa nti ogenda kunkuba. Ekitegeeza bwe mutyo bwe mweyisa bwe muyisa abantu mu nnyumba yammwe. Muntiike munzizeeyo ku ofiisi. Awatali ekyo ntoloka ngende ku ofiisi munsangeyo oba ku poliisi. Nansuubiza tofaayo kale sigenda kukuba kanzije ngenda kukulira essimu biki. Mugamba nze ne mutangulira ssimu ndala kati naye musooke mumpe essimu yange nsobole okuba nga mpuliziganya n'abantu bange mbabuulire natuuse bulungi oba nedda. Embeera gye ndimu kale gye ngenze. Nakomenkereza nga oluvannyuma wayiseewo ennaku mbyerabidde n'okubyerabira kati ampadde akasimu ndikola bulungi emirimu gyange naye omukazi oli kuba nali sirina na ruumu we neebaka nga neebaka mu ddiiro leero n'agamba weebake wali leero n'agamba weebake wali luli weebake wali. N'ajjanga mu nsawo yange. Bwe yajjanga mu nsawo yange n'akyekinga ensawo yonna n'agisansamula. Ne mutabukira nnyabo okyekinganga ky'ensawo yange. Kitegeeza singa mbeera ne ssente ng'onsasudde omusaala ne nguleko omujja neefuulira ongambe ndi mubbi. Ensawo yange ogikyekinga ki? Ensawo yange nagiteeka wali we nagituusiza mu sitowa naye buli lunaku ojja n'ogikyekinga n'ogisansamula n'ogisuula awo. Kiki? Omukazi ayagala nkole emirimu naye weŋŋamba nti kanteere nzuukuke nkole atabuka n'agamba tuba tuweebase otuwogganira. Ne ŋŋamba nti kati we bazuukuse kantandike okukola. Tojja n'okola bba wange ali wali ajja kulaba. Kwegamba nendaba ng'obuzibu bwange bunene. Kiva ku ki? Ku bunene. Omukazi yalinamu okutya nti nninza okwagala bbaawe.
bwali ku makya ssaawa nga 2 nzuukuse ntandise okukola mukazi n'aŋŋamba tokola boosi we ali kujja wano okukima najja nankima nga simanyi nti n'oyo oba nkima oba yali brother we kituufu oba naye yali yansuubula simanyi omanyi omusajja okujja nankima n'aŋŋamba bangamba bantwala mu ddwaliro nagenda okubaawo nga baleeta ensawo ndi mu mmotoka omukazi aggyeemuko n'engoye ezimu ezo ze yali ampadde abiggyeemu byonna nandekeremu obugoye bwange 2 bwe nagenda nabwo ne bantwala ku ofiisi omusajja nampaayo ennusu zaali yali ampaayo ennusu 2 nga nkoze 2 weeks nentabuka ne mugamba olina okumpa ssente zange tukubyemu olunaku mbadde nkolera ku ssente mmeka ne tukubyamu nampa ennusu 4 nenzirayo ku ofiisi ne bambuuza nti bwe tukufunira omuntu omulala ogenda kukola nti nja kukola nze kubanga ekyandeeta kukola siri wiringi kudda Uganda kuba najja kukola kati ne baŋŋamba kale ku makya olwo nno nga nsuzewo oyo omwami atwala eri ku ofiisi ku makya n'ankwasa mikwano gye bakola nabo ku ofiisi n'engenda n'ensulayo awo ennaku 4 ne wabeerayo omukyala n'ambuukinga awo n'aŋŋamba nze nja kulabirira biki nga twogerera ku ssimu ayogera bulungi oluzungu ng'aluwulira munnange nali ngaanye olw'okubanga nti alina abaana biki naye oluvannyuma nenzikiriza ngamba nedda oba oli musiraamu nze nja kwagala nga sisita wange kutwala emmeka biki kuba ffe tugendayo kumpi buli mwezi nja kutwala biki omukyala n'atwala tuuse mu kiyumba eno gyendi kiri ku fulaati 4 tewali mukozi mulala naye nga walaga nti wakolawo abakozi 2 lwakuba baagenda nentandika okukola omukyala nampitiramu olongoosa bwoti wano bwoti kati mmanyiriddewo bambi yadde kinene naye tampisa bubi mulungi gyendi ampa okulya mu budde okusingako oli gye nali yali tanzikiriza na kulya naye mbadde ndi awo nga nali ndi awo oluvannyuma lwa naku wiiki ng'emu 2 ng'oli eri ku ofiisi ate nga batabuse mbuba oli boosi eyasooka okungulayo ayagala mbanzizeeyo mu maka ge embeera n'ebeera abo baagala bajja eno madamu n'abeera ku bunkenke biki kati bwe nakuba ku ofiisi yange e Uganda njagala bampeeko amagezi n'olwaleero we mbakubira essimu tebakwata naye kimanyi nagamba madamu nze ngenda kukola naawe mpozi gwe anankoowa era mpozi nga gwe wampisizza obubi naye nze siddayo eri gye mbadde siddayo madamu nampuliriza n'aŋŋamba asifa tofaayo nakati ssaawa eno tebannaba kunfunira inkaama gye bakozesa eno ewaabwe sinnagifuna ebyo tubikyalimu obuzibuzibu ku ofiisi oli akyababanja simanyi mukozi we ne mbagamba bamuddize ssente oba bamufunireyo omulala naye nze siddayo kuba nali mpisibwa bubi nnyo era nali simanyi mukyala yandimpulaaningidde ki kale abantu abo mubafunire ku magezi musale amagezi gonna mutuuze kampani zonna ezigenda ebweru mulabe kye mutuukako mu bulungi